Ministry y'ebyenjigiriza yakufulumya kalenda empya ey'okusoma kw'abayizi ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Gavumenti ng'eteekateeka okugula amasomero nga 10 omwezi ogujja. Egamba nti ekyetaaga okwebuuza okumala eri abatandisi b'amasomero n'abasomesa ku ngeri y'okugonjoolamu omulumulu obuliwo. Muno mulimu okukaanya ku ky'abazadde abaali basasudde ebisale by'essomero nga gavumenti enaggala amasomero, ensonga y'abayizi bonna okwambala masiki, engeri abayizi gye banaatambuzibwamu okutuuka ku masomero nga beesudde amabanga n'ebirala. Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni yennyini yagenda okulangirira kalenda y'okusoma ey'omwaka ogujja. Omwogezi wa Minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Dennis Mujimba ategeezezza nti omuggalo ogwokubiri mugo mwe baakizuulira nti abayizi baasaabaana nnyo ekirwadde kya COVID mu mmotoka ez'olukale zibaatambuliramu nga baddayo ku masomero. Kaakano mu nsengeka empya, gavumenti eyagala buli muzadde agulire abaana be masiki abali mu masomero ga gavumenti n'abatali. Mu muggalo ogwasooka, gavumenti yali yeeyama okugulira abayizi bonna masiki ku masomero, wabula ku luno gavumenti ebyebalamye eragidde buli muzadde yegulire masiki aziwa abaana be. Kintu kya masiki obuvunaanyizibwa obwo buli ku muzadde. Lwekyo tulina okukwatagana wamu ne bano abakulu b'amasomero bannannyini okulaba nti etteeka eryo ligobererwa. Ensonga y'okubiri enkulu, mwalaba entambula mu pass park ne taxi park tekyali kirungi nnyo. Olwo olukungaana lw'abayizi nga tumaze okuggalawo amasomero kyasaasanya kino ekiwuka nnyo. Lwekyo ensonga nayo tugenda gyebuuza ku bano abantu. Eyo ensonga tugikwate tutya. Should we go ahead and reopen on one day miliyoni 10 zonna z'abayizi beesoge mu pass parks ne taxi parks olunaku lumu, oba tuyinza okugamba nti abamu abayizi oba ba primary mukomewo mu wiiki esooka nga tumaze oggulawo, aba secondary mukomewo mu wiiki ey'okubiri. Dr. Mujimba ategeezezza nti bakyetaaga okukaanya n'abaddukanya amasomero ku nsonga y'ebisale ebyali bisasuddwa abazadde nga ne wetwogerera amasomero agamu gaatundibwa. Tulina abayizi nga ba senior 2 baali baka-reporting oba bakakomawo weeks 2, abamu baali baka-reportinga for 1 week ne tuggala amasomero, ate nga abazadde bamaze kusasula essente zonna school fees wa taamu oyo. Kati eyo ensonga tugitambuze tutya? Omuzadde n'akola atya oba omuyizi asasule fees empya ku taamu egenda okusooka mu 2022 oba beere staggered compensation. Ku lwekyo eyo ensonga bajja ginyonyola balabe engeri bwe banagikwatamu. Mu birala gavumenti eremeddeko nti teri musomesa alina agenda kukkirizibwa ku ssomero nga si mugeme, nga mu kiseera kino ebibalo bya minisitule biraga nti basomesa ebitundu 7 ku buli 100 bibaakeegemesa. Ekitongole ekitaba abalirizi b'ebitabo mu ggwanga Institute of Certified Public Accountants of Uganda kisiimye omumyuka asooka wa Katikkiro era minisita avunaanyizibwa ku nzirukanya emirimu n'obuyiiya ow'ekitiibwa Dr. Haji Twaha Kaawaase Kigongo kimuwadde ekirabo eky'ababalirizi b'ebitabo eky'oku ntikko eky'ejjinja erya zaabu. Ekirabo kino kiweebwa omubalirizi w'ebitabo ateeka omutima gwe gwonna ku mulimu gwe aguweesa ekitiibwa era nga muweereza musukulumu. Bw'abadde akwasibwa ekirabo kino ku Imperial Resort Beach Entebbe, ow'ekitiibwa Kaawaase ategeezezza nti eddala kwatuuse livudde ku bumu bw'abadde nabwo n'abantu abamwetoolodde, obuwagizi mu Bwakabaka n'obumalirivu. Ndi musanyufu bya nsusso olw'okuba nti mumpadde ekitiibwa kimu omuntu omulundi gumu mu bulamu bwe, ekisembayo obukulu mu kubala ebitabo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza Katonda, neebaza bannange benkola nabo, neebaza famire yange okubeerawo nange, neebaza Obwakabaka bwa Buganda obunsobozesa okukola emirimu gino. Ntegeezezza era ntegeeza abantu bange bulijjo, naddala abaana b'ensomesa, nti bw'obanga oyagala okutuuka omubazi w'ebitabo yennyini, eyo ntandikwa gy'oliko bw'obanga oli ku diguli esooka. Genda mu maaso onoonye ekitongole kyaffe kya Institute of Certified Public Accountants of Uganda gye kiri, okole professional course. Ssenkulu wa Institute of Certified Public Accountants of Uganda Derek Nkajja atendereza abawangudde ebirabo n'ategeeza nti bano babifunye mu buweereza obusukulumu. Kategori esingayo ya Gold Service Award yo yabeera omubazi w'ebitabo nga mu bulamu bwe bwonna alaze nti okubala ebitabo professional nungi era agikozesezza kulaakulanya ensi ye, ggwanga lye. Ekirabo kya leero ekya Gold Service Award kiweereddwa ow'ekitiibwa
twakawaase nga tanatuuka eyo abadde accountant obulamu bwe bwonna yakabeera accountant okumala emyaka 3 nga 4 era ng'emirimu gye gyonna gy'atambuza okusomesa aba-accountants abato okubala ebitabo byennyini n'okukozesa obukugu bwate okuweereza mu bitongole ebirala nga bwaweereza kaakano. Professor Patrick Ogwanga omu ku bakugu abavumbula eddagala lya COVID-19 eryatuumwa Covidex naye awangudde engula ey'enjawulo n'asaba gavumenti okwongera okuwagira abayiiya mu bintu eby'enjawulo. Mu balala abawangudde engule mulimu Cosmas Ennyonga awangudde ekirabo ky'omubalirizi w'ebitabo omuto Joseph Kalinda Gonzaga, Protazio Lwegumisa, Geoffrey Byamugisha n'abalala. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener onywedde sigala mwenge oba owunyaakamwa olidde galiki wakava ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwa wo fuuyira Cortez mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cortez Mouth Freshener nga balina langi ya Global Paints langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Omusajja nga mukyala wa azadde ayina eddembe okuwummulamu ku mulimu okulabirira omukyala nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Singa omukyala ayina omwami omukyala oyo n'azaala oba n'avaamu olubuto omwami we akkirizibwa aweebwa ennaku 4 mu mateeka nga tali ku mulimu asobole okugenda okulabirira n'okubudaabuda mukyala we azadde oba avuddemu olubuto. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya laadiyo kya Bassa era ssenkulu wa bbanka ya DFCU omukungu Mathias Katamba alabudde abavubuka n'abayizi abatikiddwa okuva mu matendekero ag'enjawulo beewala okulowooleza mu kukozesebwa wabula beetandikirewo emirimu egyabwe. Omukungu Mathias Katamba wabadde ayogerako eri abayizi abasukka mu 200 abagenda okutikkirwa okuva ku Ndejje University ku matikkira ga ssettendekero n'ag'omulundi ogwa23 olubadde mu nkola ya saayansi agambye nti obulwadde bwa COVID-19 bugootaanyiza nnyo emirimu era ky'ekiseera abayizi bonna abatikkirwa okulowooza ennyo ku kwetandikirawo emirimu egyabwe mu kifo ky'okulowooleza mu kuweebwa emirimu. Okutandika okukola emirimu oba okwekozesa ng'olina ekigendererwa ng'omanyi kiki ky'ogenda okukyusa mu bulamu bw'abantu abalala obwetowaze obuntu bulamu kugamba enkolagana n'abantu n'okulaba nti nno tuweegulumiza gy'ogenda ng'okula nga weeyongera obuvunaanyizibwa n'amaanyi osobole okuba ng'okyategeera ki ekyakuleeta mu nsi eno naki ky'olina okukola okulaba nti nno naawe oteekako ettaffaali mu kukyusa obulamu bw'abantu abalala n'okukyusa ensi yaffe. Ensi ekyuse baatandika okusoma balina ebintu bye basoma basuubira nti bennaamaliriza bigenda kuntwala wano naye ate n'emirimu gye bajja okukola nagyo gikyuse. Omukungu Mathias Katamba era wadde abavubuka amagezi okozesa emikutu egy'emitimbagano okutumbula bizinesi zaabwe mu kifo ky'okudda mu kunyumizaako emboozi ezitazimba era afalaasidde abavubuka abafuluma amatendekero aga waggulu okujjumbira enkozesa ya tekinologiya. Kiyira bakasitoma osobola okukozesa social media naye ate era nembalaga nti nno n'obuzibu mu bizinesi nabwo bweyongedde kubanga kati bw'otandika bizinesi yo n'omuntu mulala asobola ogitandika okutandika kati kyangu buli kuki okubeera ekyangu n'abayingiramu gye bakoma okukola ki okubeera abangi kale n'olwekyo nti oba ogenda kutandika bizinesi eyiyo gwe weeyawuleko olabe nti no ddala olina ekipya ky'oyongera ku bantu b'oweereza ekijja okwongera okukyusa obulamu bwabwe okubufuula obwangu n'okubagondezaamu kubanga bw'okola bw'otyo bizinesi yo ejja kubeera. Amyuka Vice Chancellor wa Ndejje University Dr. Frederick Akembo agambye nti omuggalo gwa COVID-19 gukosezza nnyo ebyensoma mu ggwanga nga n'Endejje University nayo mw'ogitwalidde era ng'abayizi abafunye first class degree beesaze n'ebitundu 5 ku buli 100 olw'abayizi obutawuliziganya nabo bulungi n'obutawuliziganya bulungi n'abasomesa baabwe. Baleme kukoma ku bino bitubasomesa byokka naye bongere okulabanga basoma ebirala byetubatubasomesezza nga bakozesa emitimbagano emikisa mingi nnyo kati egy'okusoma ate ekyokubiri balina okulaba nga bayingira mu bintu by'obusuubuzi oba nti tebakola bukozi mulimu gwe baliko gwe basomeredde balina okulaba nti emirimu gye basomeredde basobola ogissaamu akantu akayitibwa ak'obusuubuzi business element balabe nga basobola okufuna ssente wadde nga emirimu gye basomye teginalabika.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako pikipiki tvs 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu yuvrage ebbanda. Tiimu y'essaza Buvuma ewanduse mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno ezindira ku Fufa Technical Center Enjiru mu ssaza Kyaggwe bwekubiddwa omupiira ogwokubiri ogw'omuddiringanwako mu kibinja Bulange. Buvuma bw'eti ekubiddwa Bugerere ggoolo 4-1 mu mupiira ogusoosewo olwaleero ate nga n'olunaku lw'eggulo Kyaggwe yakubye Buvuma ggoolo 1 ku bwereere. Kaakano Buvuma mu mipiira ebiri tennafunamu kabonero konna era yakudda mu kisaawe ku bbalaza ejja okuzannya ne Busiro wabula ng'ejja kuba etuusa Luwalo. Omupiira omulala oguzannyiddwa mu mpaka zino Kyaggwe eremaganye ne Busiro ng'ampa walengedde katimba ka munne. Kyaggwe erina obubonero 4. Busiro naye erina obubonero 4, Bugerere erina obubonero 3, Buvuma terinayo yadde akabonero. Ebyo nga biri bityo empaka za klabu ya KCCA yongedde okulaga amaanyi mu ligi ya babinywere ya Uganda Premier bwekubye Police FC ggoolo 3-1 mu kisaawe Lugogo neyongera okwenywereza ku ntiko ya liigi. Ggoolo za KCCA ziteebeddwa Davis Kasirye, Charles Lukwago ne Rogers Mato ate ya Police eteebeddwa Juma Balinnya era ebadde ya penalty. Mu mbeera y'emu klabu ya AS Villa Jogo Salongo ekiguddeko klabu ya Gaddafi egikubye ggoolo 2-1 ejjinja era Villa omupiira guno egumazeeko n'abazannyi 10 oluvannyuma lwa Amiru Kakoma okuweebwa kaadi emyufu. Bull eremaganye erumbye Toro United omwayo n'egikubirayo ggoolo 3-1 ate era nga Bright Stars naye eremaganye ne Arua Hill ng'ampa walengedde katimba ka munne mu kisaawe Kavumba. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omweso gw'ebyobufuzi mu Kenya gweyongedde okubuguma. Munnabyabufuzi Kawo Kadda Muzeeyi Raila Odinga mu butongole alangiridde nti akomawo okuvuganya ku bwapulezidenti mu kulonda okw'omwaka ogujja. Raila Odinga ku myaka 76 egy'obukulu asinzidde mu kibuga Nairobi mu bawagizi be n'alangirira nti akomyewo zaabika emipiira mu kulonda okunaabawo nga 9 Augusiti w'omwaka ogujja. Odinga yakavuganya kuba president emirundi 4 yasooka kuttunka n'omugenzi Daniel Arap Moi mu 1997 n'akomawo mu 2007 n'avuganya ne Muzeeyi Stanley Merio Mwai Kibaki mu kulonda okwavaamu n'ekiyiwa musaayi n'akomawo mu 2013 okuvuganya ne Uhuru Kenyatta era ne mu 2017 n'akomawo okuvuganya ne Uhuru Kenyatta wabula emirundi gyonna atalangirirwanko ku buwanguzi. Mu kulonda okwasembayo Raila Odinga ne Uhuru Kenyatta baagwisanya bwenyinga nkandaggo kooti ensukulumu n'etuuka n'okusazaamu obuwanguzi bwa Kenyatta kyokka Odinga n'azira akalulu ak'envuunula bibya. Lugenza okutuuka leero ng'Odinga ne Kenyatta balinnya mu kimu era obubonero bwonna bulaga nti bamaliridde okukolera wamu okumega Dr. William Ruto ng'ono mumyuka wa Pulezidenti Uhuru Kenyatta ku budde buno yeyeeraga mu lwatu nti entebe naye agyetaaga. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa kakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Mu mawulire ag'empona eŋŋamiya 43 ziwanduse mu mpaka z'omwaka guno ez'okunoonya nalulungi w'eŋŋamiya ow'omwaka 2021 bwe kizuuse nti baazikubamu eddagala erizirungiya. Buli mwaka Saudi Arabia etegeka empaka eza nalulungi w'eŋŋamiya ezatuumwa King Abdulaziz Camel Festival era ng'eŋŋamiya ewangula obwa nalulungi ebuuka ne kavuwa bukadde 66 obwa $. Mu mpaka z'omwaka guno abasunsuzi bagobye eŋŋamiya 43 nga n'empaka tezinnatandika bwe kizuuse nti eŋŋamiya bannyinizo babadde bazikuba eddagala erikola figa eddagala erikola watono okumyusa emimwa kwegamba nga bw'ozitunulako olabirawo nti waakamwali. Abategesi b'empaka zino ku luno baaguze n'ebyuma ebya X-ray n'ebyuma ebyekebejja omusaayi gw'eŋŋamiya ng'empaka tezinnatandika kubanga ebadde efuuse enkola bannyini ŋŋamiya ezo okuzikuba eddagala ery'obulabe zisobole okubawangulira obukadde 66 obwa $. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga awabudde abavubuka abateekateeka okwewangulira obufumbo baleme kubuguutana era baleme kubugendamu na kinyumu wabula batuukirize obuvunaanyizibwa obubutambulirako. Minisitule y'ebyenjigiriza yakufulumya kalenda empya ey'okusoma kw'abayizi ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Mu mbeera y'emu ekitongole ekitaba ababalirizi b'ebitabo mu ggwanga ekya Institute of Certified Public Accountants of Uganda kisiimye omumyuka asooka owa Katikkiro era minisita avunaanyizibwa ku nzirukanya emirimu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Haji Twaka Waase Kigongo kimuwadde ekirabo ky'ababalirizi b'ebitabo eky'oku ntikko nga ly'ejjinja erya zaabu.
Omweso gw'ebyobufuzi mu Kenya gweyongedde okubuguma. Munnabyabufuzi Kawuka Muzeeyi Raila Odinga mu butongole alangiridde nti akomawo okuvuganya ku bwapulezidenti mu kulonda okw'omwaka ogujja. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, Sabbiiti ennungi.